Kuuma ensalo abalina okukuuma Uganda ng'ate be balinyirira eddembe ly'abannansi. Nolowooza gwe mukulu Museveni tusobola okusirika obusirisi ng'otuuse n'okusse. Ssemateeka eragira nti oli bw'oba omukute aba alina famire eba alina okumanya wa waali. Famire ya Honorable Mwanga Kivumbi temanyiwa waakumirwa musa. We will never allow anyone again to undermine the national interest in whatever shape or form. We cannot. Okay. Nze Shafik Kulwanga gano gegaffe nno ge tusobodde okuba nga tukuŋŋaanya mu weekend mu wiiki yonna olutalo lw'okuggyako leader of opposition mu parliament y'eggwanga Uganda akwandiba nno nga kulinnya enkandagwa nti ebbago lyasobodde okubeera nga ate lireetebwa ate omukulu Namala bw'ate n'asobola okubeera nga alisoma bwe batyo n'aweebwa leave ate asobola okubeera nga leader of opposition to be elected by all the members of the opposition political parties. Number 2, additional grounds upon which the leader of the opposition may cease to hold office, because you need to be accountable. If people cannot elect you, then you cannot be accountable. You are accountable to the people who elected you. Kino nno kitabudde bangi mu Bonna mwe mubadde omukulu omubaka wa Kawempe East, omukulu Kawempe North, omukulu Honorable Nalukoola bw'atyo. Namala Dennis gy'atembeeta okubanga wabaawo ennongoosereza mu tteeka eryo. Nze ndaba kigwira ddala mu bigambo by'omugenzi Tamale Mirundi bye yayogera. Olumu omukulu Tamale Mirundi yagamba nti gwe Haji omulamba engeri gye bafumbyemu embizzi ekukwatako etya oba bagifumbye boyiro oba bagisiise. Kakati gwe ow'NRM kikwatako ki? Oba ddala Right Honorable Joel Ssennyonyi akwata bubi ab'opposition nga tekusanyusa bo beekubiddeko ku nduulu obayambeko. Ezo ndaba abayizi ate aba Malende Primary School abalabiddwako ng'ekyamazima bus gye babaddemu wali emukono nga bw'atyo eyita ku luguudo olwa train ate train neweeto nesobola okuba ng'ekikubeeri abasinga olunwe balusonze nnyo mu ddereeva no wa baasi eyaganye okusiba baasi eno ate akkirize train okuba nga eyitawo. Ate abalala ne balowooza nti kyetaagisa nnyo baasi we beeyitawo ate wabeerewo aba traffic abayimiriza emmotoka zonna eziba zigenda kuba nga ate ziyitawo nga train eyitawo. So ebyo byonna byakutunulamu ebya Mwanga Kivumbi ate byayongera okwonooneka. Yasooka bw'atyo n'ateebwa essanyu ne likomawo mu ba National Unity Platform ne wamu ne Bannayuganda ne Bannabutambala. Leero wannange tuli basanyufu okulaba nti Deputy President waffe Honorable Muhammad Mwanga Kivumbi aweereddwa bail okweyimirirwa wamu n'abantu beyakwatibwa nabo abatalina. Ate nno ne Honorable Mwanga Kivumbi olw'ebigambo byayogera ate bw'atyo n'addamu n'akwatibwa buto. Abadde boonoonye eggwanga lino baali bana nga bawulire omu bamuyita Triple A Anita Mongo omubu yamukubisiza laddu n'ebukuba bwetu n'agweri oyo yabadde. Omulala yali mukyala w'omukulu oyo yeerabira omugoleseno gwa kiseera naye banaokwemulamuza nga baagala okutukuba amasasi. Kakati olulweddo nawulira eno Bosi Museveni nga naye eddoboozi terikyavaayo neŋŋamba Allahu Akbar Mungu wabuki. Kati mumanyi asigadde eryo tabani lye olunaku olw'omukaaga twabadde ne concert ya Joseph Ngoma
ennyimba ze yayimbye nakula na maama ebya taata sibimanyi nnyo n'ennyimba endala zalese abazze okulaba nga amaziga balembeka malembeke. Anjosezza golowooza baganda b'abantu bameka ababookera anjosezza n'omusajja munoonyamu nabagambye amanyo amiina ntoleddeko kubira mukama engaleeza abaani. Ate ye omubaka wa Kawempe North omubaka Elias Luyimba Sinalukola atabukidde General Museveni ku nsonga za bail. Jjukira nti General Museveni avaayo n'agamba nti teri kuddamu kuwa abasibe kubawa bail daddala aba opposition kubanga kirina engeri gye kikosaamu okunoonyereza. Okukuuma ensalo abalina okukuuma Uganda ng'ate be balinnyirira eddembe ly'abannansi. N'olowooza gwe mukulu Museveni tusobola okusirika obusirisi ng'otuuse n'okussa ekikono ku balamuzi n'otuuka okugamba gwani abuuza n'ogamba nti abantu tebajja kuddamu kufuna beyiri abali ku luuyi olw'opoozinga ye gwe mulamuzi. Awo n'ogamba gwatuddeyo nti tukyalina obwetengereze bw'ekitongole ekiryamuzi nga General Museveni agamba nti tebajja kufuna beyiri ate nga General Museveni si ye mulamuzi. General Museveni teyasaba bwa Chief Justice, yasaba bwa President bwa Uganda, ate nabo teyabufuna yabwekakaatikako. Ate kaakana ali mu kulagira abalamuzi biki bye baba bakola. Mu ssomero ly'amateeka sisomangako nti ne Museveni yaliyo. Si y'omu ku bamanyi abaliwo ku nsonga z'amateeka. Ebyabajjeno byabajjeno. Bwe tujja ku by'okulwana obulabbayo obukenuzi n'obulyake mmwe bakafulu. Naye bino eby'amateeka mutuleke ffe abo bataputa. Wano waliwo okulinnyirira eddembe ly'obuntu ng'ate kkooti yeekozesebwa okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Abalamuzi balinnyirizi ba ddembe ly'abuntu. Tekyewuunyisa Chief Justice wa kuno olwamulonda mu bintu byonna ebinyigiriza ensi eno obulabbayo obulyako obubbi obuli mu sigeddamuzi okukandalirira kw'emisango obutawa bwenkanya abantu ye yalabayo kyakumwogerako ku social media. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Okay, just that one. Ate ye promoter Abitex Musinguzi yalabiddwako nga amaziga gamuyitamu oluvannyuma lw'omukolera akabaga ak'emyaka 56 n'agamba nti ekyamazima lino ly'essanyu ly'ensoose okufuna mu bulamu bw'ensi eno. Katumula 56 olwaleero lwenfunye ekiro ekisinza okunsanyusa mu bulamu bwange era mumpoze ebbanja ddene nnyo naddala mwenna ababadde mu kintu kino mumpoze ebbanja ddene nnyo noonya kyenyinza okubakolera sikimanyi naye nja kusaba Mukama buli muntu amuwe kyasinga okwagala ate era nange nja kuyiwawo omubiri ndabe nti at least munfunako ekyo nammwe kyembadde mulowooza nti mubadde temulina kifuna mu bulamu nga muyinza okukifuna nga muyita munze. Ekyo mbakakasa buli abadde mu kintu kino ngenda kulwana nnyo okulaba nga nfunako ekintu mu bulamu nti siba kubeera na Abe Kilusali. Mayinza nyina ekizibu kimu amaziga gaba kumpi naye sigenda kwogera bingi naye kyenjagala okubakakasa nti basibe ba NUP abawerera ddala 20 basobodde okubeera nga bwe batyo bakkiriza emisango gyabwe. Bano jjukira nti gye buvuddeko baaliko 7 abaali bakkiriza 13 babeegasseeko nabo ekyamazima ne bakkiriza emisango gino. Era kati tulindiridde ki ekigenda okubeerawo mu kubasalira naye nga kikyategerekese nti ebbanga terijja kuba ddene ate basobole okuba nga bayimbulwa. Ssemateeka eragira nti oli bw'oba omukutte abalina famire ye balina okumanya wa waali. Kati famire ya Honorable Mwanga Kibingi temanyiwa wakuumibwa mu kiseera kino. Tetumanyi mbeera ki gy'alimu ey'obulamu. Ssemateeka eragira nti omuntu bw'oba omukutte abasawo be balina right okumutuukako, bannamateeka be balina right okumutuukako. Naye kakati byonna byonna nga bwe tulaba mu ggwanga tebikyaliwo. Bakuwamba bo bennyini ne basalawo dira okuleeta mu kooti, dira okutwala ku poliisi n'ebirala bwe bityo. So buli omu yeekaabire
ku mbeera eriwo naye era tukubiriza abantu baffe obutakkiriza subjugation obutakkiriza kubanga bwe ngambye banakyemalira bakola byonna byonna okugezaako okutiisatiisa abantu okubanafuya okulaba nga abantu tebasobola kukola ki kwerwanako naye tuze tukiraba ti regimes ezeyisa bwe ziti ate zimala ezigenda ate wiiki eno yennyini twalaba akatambi k'omuloodi Erias Lukwago wali mu kooti ng'ekyamazima alaajana alaga omulamuzi nti eri gyateekeddwa gyali mu kuterekebwa mu komera ate yagenda kufiirayo asaba omulamuzi amuyambe. In a nutshell, your worship, I am sentenced to death. I am condemned to death. If no rescue is made to get my situation addressed as advised by the consultants from Lago, it's a death sentence for me. And all I can say to Allah, if you are to take me, my Lord, the God who created me, kindly take me without a lot of pain. If I may make a last prayer, your worship, instead of taking me through all this pain, I be put on some palliative care so that I die a less painful death. Otherwise, the pain is too much. I know I will die. I know all of us will die. But I wouldn't want to die a painful death. I beg to pray. Bannayuganda abakomezeddwawo okuva mu ggwanga lya South Africa basanyufu eri gavumenti y'eggwanga lino era kiwandi ku nsi eno bamanyiyo omuntu abasinga obulungi. Nalabye Bire Katumba amanyiddwa nga Kasodde, mwami Bire Katumba nga n'okuyimba yimba obuyimba obuwaana abakulu. Omwami Baramu Bagahara Honorable Minister banange nze nsooka kwebaza nti wetwatujje wabadde wabi ate n'otuuka mu baasi n'ogamba bakuwanga. nazze wano nga siri musanyufu n'akatono naye bwe natuuse wano kubanga nze bulijjo mpulira Kyangwazi bali Kyangwazi kasita ogenda Kyangwazi olwo embeera yonna egenda kukyuka emirembe oyinza obutagifuna ye Kyangwazi yekiri Kyangwazi ngambanga kyebogerera Kyangwazi nga si ssanyu ng'osuubira kubaayo mitawaana myerehere banzije ku bunkenke bwebaddeko erikooza ate bandeese emogono ge kuvuga totuuka uzira Lindako njagala n'omwana wa Biri akwata ntwaka akate mulungi. ate nga Ye Ali Waswa alabudde Muwanga Kivumbi nti ekyamazima weesonyiwe General Muhoozi kubanga b'olwanyisa ate b'amaanyi nnyo. Muwanga Kivumbi osobola otya okuvuma omuntu nga yaduumira amagye gonna mu ggwanga atuula ku bukiiko bwa ggwanga lyonna obw'amawanga ag'ebweru obw'ebyokwerinda atuula ku bukiiko bwa Africa obw'ebyokwerinda n'ogamba mbuwaddanga agina nende ku mukwa. Abaana ba pulezidenti wammwe bafaanana batya? Njagala otubuuze abaana ba pulezidenti wammwe bafaanana batya? Muwanga njagala otugirire batabanyi bo batulage tulage bwe bafaanana. Kaabiro Bunguya, Kabisenyonyi wano Nyanzi yalinako ku mwana. Nyanzi alina omwana kubanga toyinza kuddira n'ozaala omwana n'abeera gidi pulezidenti w'e Makerere. Manya nti oyo omukulembeze. Wiiki eno tugenda kunoonyeza ku kalulu ka LC1 oyongere okukamanya. Nze Shafiq Lwanga, NFF Media, mbeera bulungi weeraba. Kiseka Edward. Owagira tiimu ki? Arsenal. A few moments later. Mpozi ogambe owagira tiimu ki ebweru Kiseka? Manchester.
Kiseka nga ndaba wano oli wase no saze dira amangu ago Kiseka. Kiseka mumukwate bana asigale ku muzindalo. Kiseka. Wanji. Aseno givuddemu amangu ago. Aseno kati ngeso.